as you all already know, that my father's not doing well. He's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. Ekiro kikeseza olunaku olwaleero mutabani wa Jose Chameleon Abba Makasi alina akatambi akeyakoze era n'agenda maaso n'okubeera nga akateekayo. Kati wiiki ewedde Jose Chameleon yatwalibwa awo mu ddwaliro e Nakasero ng'embeera si nnungi era ne gye buli kati akyagenda maaso n'okubeera nga afuna obujjanjabi obw'enjawulo. Kati newankubadde byonna biri bityo, ono si gwe mulundi okusoose okubeera nga alwala, wabula n'omwaka ogwaggwa 2023 ono yali ng'enfaanana ye ase nnungi nga yeeyongedde okubeera nga akogga ate ng'abantu beebuuze kiki omukulu ekimunywa. Kati mu bigambo bye omwana ono byageze maaso n'okubeera nga ayogedde biki taata we ebimuluma. Obulwadde oba acute pancreatitis agamba nti ono bumusumbu era ng'abasawo bagenda maaso n'okuba nga bamutegeeza mu myaka 2 singa onaaba olemedde ku mwenge munnange bulamu bujja kubeera nga bulugenda. Kitegeeza obulwadde bw'akalulwe bwe bumusumbuwa era nga buviira ddala mu kukozesa ennyo omwenge. Omwenge guno eno gwonoona ebintu bingi nnyo. Omwenge gusobola okwonoona ekibumba. Omwenge gusobola okwonoona ekibumba. Omwenge gusobola okwonoona ensigo. Omwenge still era tukirabye nti gusobola okwonoona akalule. Kitegeeza nti omwenge gwa bulabe eri gwe omuntu era n'abatunda omwenge ekyo mu bulango bwabwe bakiteekamu nti omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo. Bwe tutunuulira bano Wizo naye ekituufu akenga akakozesa era kizibu nnyo omusanga okumalako olunaku nga tataddeemu. Kati Jose Chameleon omwana akyeyogeredde nti taata anywa omwenge mungi, taata akozesa omwenge mungi. Kati ono agamba nti ebimu ku bisingira ddala okumuluma kwe kuba nti buli kituuka ku taata we ate blame bagiteeka ku nnyina Daniela Atim. Taata bw'amutwala mu ddwaliro nga bagamba omukyala yamulekawo, omukyala yamufudde okubeera bw'atyo. Kati ate ne kimuviirako n'oli okugaziwa lwa nsonga nti abantu tebamubuulira kituufu. Abantu bamugamba kituufu. So singa bamubuulira ekituufu nti omwenge okozesa mungi kukendeeze, at least ko kyali badde yaddeko. Naye bo ate blame bagenda maaso n'okubeera nga bagiteeka ku maama we. Kati mu bigambo ebirala ono byasobodde okubeera nga ayogera era blame ageze maaso n'okubeera nga agiteeka ku bajjajjaabe abo be bazaala taata we Jose Chameleon. Agambye nti omwana amwe mumwagala era y'ensonga lwaki mwasalawo taata oba jjajja n'okwata n'erinnya lye ery'amayanja n'olimuwa. Ekitegeeza nti omwagala naye nammwe mwesuuliddeyo bwannaggamba. Omwana ono mumulekeredde nnyo temufaayo. Kati nno mu bigambo bino eno era ono alina n'obubaka bwe yasobodde okubeera nga addamu eryo ye yamubuuziza n'amugamba, yes, we want to know why you don't want to associate with your grannies. Twagala okumanya lwaki toyagala kukolagana n'abajjajjaabo. Ono yazzeemu bw'ati n'agamba nti my grandparents are evil people. They once told me and my siblings that if my father were to die, we would be left with nothing, that my mom will sell tomatoes in the streets to take care of us. Inti bajjajja be bamugamba olunaku lumu singa taata we bukya n'afa, banaaba tebakyayina kirala kye basigazza, banaaba tebakyayina kyakukola, wabula maama waabwe ajja genda ku luguudo atandike okutunda ennyaanya. Okategedde
ono era mu katambi kanene yataddemu n'agamba nti waliwo bataata we abato babiri abafudde mu mbeera bwetyo kozesa ebiragalalagala n'ebirala. Tujjukira waliwo AK-47 oyo yafa mu 2017 ku bbaala eyo eya Deja Vu. Kati ono kigambibwa okuba nti nno yasangibwa mu kinaabiro ng'agudde era ng'embeera si nnungi. Abamu ne bagamba yandibanga waliwo eyamulumbayo n'amukoona ku tiles era oyo n'afiira mu ddwaliro ensambya. Muganda we owa Chameleone omulala Amfrey bamuziise na guno mwaka naye embeera yali si nnungi era naye n'afa. Kati omwana ye agamba era nabo bafudde mu mbeera efaananako bwetyo ng'abazadde balaba. Kati agamba ekimuluma nti ku luno kiri ku taata we omuyimbi w'eggwanga, taata we abantu gwe bakkiririzaamu era gwe bawagira. Naye kimuluma okulaba nti omwenge tasobola kubeera nga munnange agwesako kubanga yafuuka addicted eri go. Nonno ekintu kye bayita addiction kizibu nnyo kyakulwanyisa. Kati ono asobola okubeera addicted eri sigala, addicted eri omwenge. Ate omuntu akozesa omwenge asobola okuba nga agatta bibbiya n'akwata ne walagi ne zino ziwayini ez'ebbeeyi byonna ng'agatta lumutwala tugende. Kitegeeza omubiri gwe guba tegulina amazzi gamala, kyekisooka. Ekyokubiri aba tawummula kimala. Ate kati gino emirimu gy'okuyimba naawe ogimanyi. Leero osuze onywa, enkya olina okutambula olugendo lwa kilomita 40 okugenda okukola. Bano babanyina okugenda eyo mu Arua kilomita 4 nga bateekeddwa okubeera nga bakola. Kitegeeza batajja kuwummula kimala. Omwenge guba gugenda maaso n'okubeera nga gweyongera okumukosa. Kati tulabye abantu bangi nnyo abagenda maaso n'okubeera nga bali mu kisawe kinene eky'okuyimba nga bavaako olw'ebiralagalagala. Tujjukira Jackie Chandiru, olya tujjukira Chutkaye, ne tujjukira Rocky Giant, ne tujjukira abantu bangi nnyo abakozesa ebintu ebibajja ku mpewo nga bafundikidde embeera ennungi. Naye ababasemberera babagamba ki? Kati otunuulira omuntu ngono Joseph Chameleone nga tukibala nti mu East Africa muyimbi wa maanyi, mu Uganda y'omu ku bayimbi abasinga, kumpi yasinga n'okusinga. Kitegeeza bano abamuliraanye ate nabo bamulabanga boosi batya okumugambako. Newankubadde ye amanyi obulamu bwe n'ekizibu kye, ate weesanga ng'engeri gyali addicted eri omwenge kizibu nnyo okubeera ng'akola ki? Ngasemu. Kati banene abakiteekawo ne bagamba nti omukyala yamulekawo kyobola abanywa nnyo. Gw'omanyi ki? Oba omukyala yamulekawo naye yagenda lwa mwenge. Okiba bulungi nnyo. So akati omwana yasobodde okuba nga munnange naye abaako byayogera byawulira ebimuluma era ebimumazaako emirembe, ng'ensonga esinga obukulu ya lukongolo okubeera nga munnange baluteeka ku maama we. Ekyokubiri, singa Chameleone ono yatuuse n'omuyita nakyemalira, ali selfish. Kubanga singa bukya ku makya n'ava mu bulamu bw'ensi, abaana abataano agenda bakola atya? Kubanga abba ye mukulu, olya bulungi nnyo, ne kuddako abo abaki abalala. Bo banaabakola batya? Banaabeerawo batya? Banaakula batya nga tebalina bazadde? Kubanga mukyala Prosi Mayanja oyo nno nga ye maama wa Chameleone. Kitegeeza abaana still newankubadde yakafiirwako abo ababiri, naye era still asigala ayitibwa maama kubanga aba asigazzaawo abaana abalala. Ne taata asigala ayitibwa taata kubeera aba asigazzaawo abaana abalala. Naye ye singa taata we afa, ayina taata atya? Mumulina baana abawera, nze nina taata omu. Kati alaga tebamufuddeko. So ebyo bye bibadde ebigambo bye
abadde ayogera. Akatambi ako njagadde nsobole okuvuunulira by'abadde agezaako okutegeeza naawe osobole okubeera awamu nange omanya ensonga. Ebyo bwe biri okuva mu famire y'Abamayanja. Nze Ssekabamulishiri.